ntandika obavolonga nga bw'oyagala. So ayinamu that element. Element y'ejjoogo. Ayinamu kakamanyiro mwami nsi but yoyo. Mwami ani? Mwami nsi twamumanyira bwatyo bw'abeera tewali kyamukolera. However Etimwisansi. Anye ntu by'okwegoba n'enjogo. Kyokka tazikwata. Okay. Yeah, so mwana otunuulira background ye nga ye muntu gwe tusuubira okuba nga yandibadde amanyi nnyo abayimbi kye bayitamu oba yandibadde ali mu position etegeera state ya industry eriki kuba bwe nkuzaako emabega 2017 waliwo by elections ekyaddondo everyone was excited, me among twali very excited as one of the about him going to the parliament. Yes. Ne time yenyini ya decision nti agenda kwesimba we were very excited. I'm one of those people. Ambasale mu ekirimi yali musajja wa Martin. Baali baliira ku sowaani era nezi videos ezo byekwaso True Love ne Oligayani ovubuka abonetinga a lot of songs we did shooting videos azo zile zafulumangako beta wali wansi akagambo beta era okumala musajja oyo ajoga bamala ne baawukana yerimu ku jjogo. By the way a lot of people bamanyi waliwo enjogera ndwawo nnyo okwogera naye waliwo enkola comments olina abuuza ayogera ngaani. I want to tell you people njogera nga senior mu industry. I can sing. I have produced songs in studio. I have done videos, songwriter, and trust me, I have a lot of experience in this industry. Naliko ne babije nangamba sebo mufumbire eri je tutakulabira. Yes, among others. Bantu banji. Nabo benyini bolaba bakuba kerere. I've done great work for them. So, nina right yogera kweno industry because njibadde next year I'm making 20 years actually. Actually, this year, 2025. Yeah, I joined on a Taniko Kubera industry 20 years ago. So I know when njogera ku industry, njogera ko ngandi manyi. Zisegera mu buli ango manyi producer babona, manyi songwriter babona, manyi videographer babona, manyi omuyimbi babona, manyi ba manager babona, never promoter, wane bivulu bitegeseko. So I have all the authority. So mbadde gamba 2017, ya jani, to be excited nnyo. Muganda wange teri munabyabufuzi yali akoze campaign nga tasasudde bayimbi. Oyo musajja abayimbi bamuyimbira ku bwereere. Kubanga munnaabwe. Balaba munnaffe agenda mu parliament maybe finding out biche ebigenda maaso ebikola ki ebitukosa. N'agenda mu parliament and unfortunately yatuukayo yatandika kulwanirayo kuba abantu bikonde kwesiba buriboni ngalinga bana ba Nigeria aba chief Nigeria baita batya ba ezemu meza ngalinga MGM 82 Tokubye nnyo taata. So man never Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine. Video eno ngikoledde ggwe ssebo. Sisaanidde sirina mu position ekugamba bigambo bino naye nganze omwana ow'obuwala ndabye nga kinkakatako okuba nga nkolera video eno ate nga mmanyi ojja giraba. Taata mbadde nina ekiteeso kitono nnyo bwe kiti era nga neewuunya mu Nuupu mubaddemu abantu bangi abazze nga bakola ng'omukulu Saanya bw'abadde akola. Nina ekintu kye nalowoozaako neŋŋamba lwaki si kigamba. Omanyi amagezi mu nnyo bw'oba toguyina osobola okuganuga oguno n'ewa neighbor. Singa Nuupu eno tugifuula ekkubo limu. Taata nga singa omuntu agezaako n'atunula ebbali n'ava ku kkubo n'ava mu layini gye bayita Nuupu ng'aba asigalidde kufa bufi. Ekyokulabirako ono Saanya. Saanya yali muntu waffe baagenda omusiba nga foot soldier. N'agenda mu kkomera yagenda okuvaayo taata Saanya yayogera n'akamwa ke. N'agamba awagira Museveni ne gavumenti eriko era n'abatendereza. Taata n'akuyisaamu eggaali. Vidiyo ezo bw'oba tewaziraba
nsobola zikuteera wennyini w'olabidde vidiyo eno. Saanya yakomyewo nga tewannayita na myezi ndowooza 3 teginnawera ssebo, n'amala n'agamba kati ayagala kudda mu kibiina kya Nuupu. Taata abantu abalina ebitege ng'abo mbadde nsaba babeere n'ekyokukola kimu nga kirimu ebintu bisatu. Either bw'ayagala okudda mu Nuupu ng'ayina kunywa butwa afe, ayina kwetuga afe, oba ayina kwesuula mu nnyanja afe, naye nga kyonna kyakola kikomekkereza afudde. Taata tuleme kukkiriza abantu nga Saanya kudda mu kibiina kyaffe yadde n'olunaku n'olumu. Saanya abeera ekyokulabirako nti munna Nuupu yenna singa kamutanda eddakiika emu n'ava ku Nuupu bw'ati n'asala n'addako wali, kibeere nga it is one way. Gwe kasita oba ng'osaze bw'oti teri kudda, babeeraawo nga babuliddwako ewaka ne mu kibira. Taata basigaze ekyokukola kimu, kufa. Either bette n'obutwa, either bette n'omuguwa, oba bagwe mu nnyanja bafe, naye nga byonna bikomekkereza omuntu nga Saanya nga yesse. Era nga singa ekibiina kya Nuupu kisobola n'okufulumyayo ebbaluwa eri official eraga nti Saanya takkirizibwa kwogera kigambo Nuupu, National Unity Platform, takkirizibwa. Ng'era bw'aba akyogedde tusobola omuggulako omusango. Ekintu ekyo kyandituyambye nnyo, kubanga abantu abatamwattamu ababeerawo nga kasita ova ku Nuupu bw'otyo obeerawo ng'obuliddwako ewaka ne mu kibira, ensi ekutame owulire ng'oyina kufa. Tubabuzeeko ekyo emirembe kati omwana oyo gw'olaba Kyagulanyi banaasooyo omuyita omwana kuba muto wange temukwano gwange. Ne be banaamuvuma ebigambo ebijjuze eppipa ovanga ku muntu okuva gye yava eri nga yeeyita simanya wa ghetto president munnanga abantu bamanyi bw'abatambuza mpaka kati bw'atuuka mu bantu nga bampi nga yeefunyako ng'abenkana, bw'atuuka mu bawanvu nga yeegolola. Kaakati omuntu bw'atyo ojja kulwanagana naye omuwaayirize kino omuwaayirize kiri omuvume kiri paka gwe kenyira olinyiiga obule. Ani nakala nga tumaliriza omanyiza buzibu bwenna n'ekigambo ky'ebisiega kiri kimu. Wano mu Uganda tulina abantu ab'amaanyi naye ng'osobola onoonya mukyala we n'akubula naye nga amuyina ewaka. Naye ne mukulu Obedi simusanga mpasito sirabangako ng'azze ku mukolo ne mukyala we naye nga amulina naye ono tamuva ku lusegere omulamu wambula ku ddiba bw'oti. Si muyimbi naye erinnya lyalina lisinga n'eryabayimbi oyo omukyala Babi gw'olaba era libaga nti Babi ajja enduulu evuga. Awe wali obuzibu kakati abantu tetulya kwogera ku politics naye ndi mukugamba Mwami Sayimu ng'okyali mu serirowooza nti bw'ovuma okkakkanya Kyagulanyi abantu b'omwogererako ebyo byolowooza nti byamagezi babitegeere tebabimanyi tebali bitegeera ate balonzi ate bangi bakola ebitundu 8 gwe ne bw'oyogera ebiringa ng'ettaka ebyo tebabimanyi tebabiwulira ebizibu byabalina bingi birala.